nga SHEEBAH ne waba tamanyi soke kubanga nze sikozesa oliki pads obulamu bwonna bwabo ba feminist omanyi kibuddako Jim kajjuza negoloza wakikana akantu tekavaawo wano ngadduse tokalaba waawo ng'ayambadde engoye ne wayambala engoye alinawo wano akantu ngadduse nga tekavaawo keeyongera biki n'amaanyi ga Jim gatuuka ne gakendeera. You cannot abawala yota kulimba kubanga wajja kuba akyalwana kati kwanga tekimulwanyisa spicy bulechore agenda bakyali kobo wasitukeya bukatale andikando tabwagala mugamba abwe kolabo tajajikiriza kwa mu video bujja mulabire ddala nga wayombye nenna mukwaya ngwana muganda mukadde tuveeko kinaga buli muntu mukadde at certain point we yayomba ne spice nga baganda mukadde tuveeko era tamanyi paka loli gulawo geta tanoyitawo nenjitomerako nenjikulubula zeichuli wetu mwembi nale ni skini kati mbaliko nokutomera pikipiki yale ni skini ne gate yoyo ne yanamala yanfize 10 owekisirani namala ine kisirani ne toche emocha ne guno omwaka gwennyini traveling abadde mutono enyimba zokka ezifudde salamu aleikum walulirako terwatuuka mulago assalamu aleikum onyodde shampapa ng'atokola oluyimba lwa assalamu aleikum tebalulaba mpaka wazee waganagana amukolera bayira mosi n'aleka ng'amunya kudde teyasasula bali abawala bo batuuka nga yeefaako nnyo n'okumala akulowoozaako. This is why afuna dildo era ne vibration ziyina level waba ayagala ekimuyingira mpaka ku ddooko oli weekiri ekiwanvu kiti wayagala ekimpi ekifumitanga effumu weekiri wayagala evibratinga ngaladdu eri kati talina ati na love gy'oli toyina kyogenda muwa kipya yeyo movement ya SHEEBAH era omulaba yenna akalaakalanye dirido zimukaludde muno mulina nabulabe emitinga akaddiye kati musajja watu musaasire kayima akeera mu kinaabiro ne yeefikisinga n'anyoola mutaka oba atunule wansi oba atunule waggulu asobole fiitinga mu bupale bw'ekikazi okalagerako kokka namunsigo namufunira kyamukola kati kimulabula katomulanga ali mugoye aba ayagala opozinga naye ng'alina opozinga ng'ate yeebendizeemu namunsigadde eno kega bizibu banaye twali twawumulamu omukulu abadde taliiwo ndi namusama jajja kulikayo navuddeyo tondaba nzenna bendo nerokize obupale byonna bya Bulaaya omala otuukayo nga baga kuli kyusa nange nenkyusaamu nkulu binnaku zino si gwe yagenda nze omuntu natuuka eri abantu kabanda g'omukwano omuntu gwe mmanyi si yoono natuuka eri ne wagamba ICULI simanyi buno obupale bwolina obbeeramu ku makya byonna nembikyusaamu librandi nakuleetedde ebintu bingi nnyo sinza byogerako mu kamera binene byogerako mu kamera okubuulira saala ebintu byenakuledde ate abantu bonna babimanyi ebibyo bibeera special nanoonyeza ekirabo ekikujjamu Dubai ng'olwokundeeterayo ettaala ly'emmotoka ettaala lireke naye nasose nengenda ku designer clothes nenjagala kuguliremu t-shirt tuba tuyingira ne kakalaamu ng'ate kakalaamu ayambadde yennyini t-shirt gye yagula eziva e Cameroon waliwo designer bamuyita Bottega Venega Bottega nga gwe njagala nkuseemu ne buli natula ku t-shirt ya kakalaamu ng'era egulu kusebulala nenga saala jja nnyinga naye luno lwenzirayo gwasookera ddala lwe tuddayo fembi sikyakuleka kuba we nagenda nti abantu ne banga kayanja akayeeyise Calvin simanyi kirini Kadama Services kayeeyise buli wamu waleka kikyuddweni kyemabega kajolonge yayogeredde nze omugambo guti n'agamba afuneyo omulimu simanyi saba omulimu saafunye nakomyo eyo nadde osindiikiriza osigale ku mutala nga gwe mwenye naye nedda wendi muli mutya abatulaba mwebale nnyo bantu bambuuza eyo Dubai ebisenge nebala nenzirayo wesita badde bale tokola bisenge saala ebisenge abantu olina bibawa niwe mbasiriwo ebisenge ate birinda wotabadde mbadde nange natambula bwe nvaawo n'ovaawo
ndowooza owulira abantu abataba abantu bakulu kitiibwa wentambula nga naye atambula wotabadde mbadde nange nabula anti nkulinda lwotalimu naye ate oba wonzikiriza okusala yadde gate eyokusala gate nga wendi saagala ono omukulu waabaawo ne wentuuka wali ku luguudo live eddako simanyi ngenda mu sawuna tuula mu kasana ofune ebbugumu n'akatebo oba tobuli mu sawuna yangamba ntuule mu kasana olulala nga njagala genda mu sawuna simanyi twagala genda mu sawuna tweyambala abasajja baddaawo nagamba yambala jaketi otuule mu kasana yambala jaketi otuule mu kasana wano gujja kwokya oveewo Small access program ebisenge tukomyewo bana it's been a busy week kyebona tubadde tubulamu omukulu abadde taliiwo nange nga nne gye nagenda eyo nga nawuuba dda ensi yo yakututambuza naye nga weetuli nnyo tuli waneno twogera ku nsonga ezibalemeseza obufumbo n'okwagalana n'okuwangaala mu byomuliko n'ensonga nnyingi ezigenda mu maaso mu Uganda generally kubanga kati ebisenge byafuuka diverse jajja munno gw'oyitaani omuyitani omujjonkezi gwaleeta nenambiru kayima akakayima kiki lwaki abaana ennaku zino kati ate bagenze mu bisiyaga ebigambo bya kayima byebisiyaga twali tuwulira biwulire naye nga tetukonfaminga kati we yakonfaminza ali ku bipapula ddala kituufu musiyazi ye waba musiyazi nsonga ki ekwata abaana abato abalungi ne batagenda kufuna bichildren ebinyirira ennaku zino ebiyina buli kimu ne bagenda ate okusaabala omutala guli ogw'emabega munnange ensi egenda ekyuka ate abazungu bo bezira kubanga oli copycat nti weegomba bye bakola buli muntu ayagala sikangazza waki wawe ne bw'okwana omukazi omuzungu bw'omutwala ennyo mu ppate z'abaddugavu amaliriza azadde mu mukwano gwo oba omuntu omulala omuddugavu kubanga gwe aba yayagala ggwe ate n'omusembeza awali ekibimba kyabaddugavu kyobola nti abavubuka abalina abakazi abazungu ng'ayagala ttereera ntende tomulaba bwamuleetaleeta mu ppate z'abaki z'abannayuganda jenero zamba omulabako ng'aleeta mukazi we mu ppate z'abannayuganda ajja yekka oba bagibeeramu katono ne bakola ki ne bagenda kakati mbazungu mbayigiriza abayindi baali colonized by Britain naye abayindi mu Britain bajjayo tekinologi nakusoma tebakoppa culture kati ate ffe abaddugavu poverty olw'okwegomba bw'olaba omuddugavu atambula n'embwa alina omukazi omuzungu omusajja muzungu ne tubeera drilled nti abantu mu 1980 tebayigirizanga n'abaana Luganda nakati gye bali ng'ali proud ti omwana wange tamanyi Luganda naye nga tamanyi effect gye yeetaddemu nti oyo omwana aluuzinze nnono agenda kukula ng'akoppa byabali bali kye baagala naye mu bimu by'ogenda okukoppa mwebo mwe bakufundiza ekigambo LGBT ebiseera ebisinga bagenderako L na B na G lesbian na gay naye mwerabiramu letters endala awo bisexual mumanyi lesbian ne ba gay ne ba bisexual tiyaki transgender naye byonna bw'obitunulya there's more of the same transgender byebiki ate mbuli LGBT mbwate simanyi lesbian mbwate simanyi bisexual mu bisexual yoyo asobola okukozesa ku mukazi n'akozesa ku musajja n'omusajja okitegedde nti ate transgender nti simanyi yoyo awulira ng'omukazi naye ng'omubiri musajja otegeera byonna batukonfusinga ne bateekateekako ebiki ebintu naye abantu abatabiinamu interest tebabiwa budde genda olaba Abasomalia bafuna empapula anyone should tell me oba yali asanzeeko Omusomaali ng'ayagala omuzungu ne waba muwala Abasomaali bo babawa batya empapula nga tebakopye byabazungu aba Ethiopia ne mu colonization baagaana n'ekyogamba ebolu tebaliiyo gye bali aba Ethiopia gye bali aba Tigirinya Eritrea naye ffe twaluuzinga values tumanyi okukoppa ebyabali kyekyomuwendo nti naye tuba tunoonya empapula era means endala tuzirekawo ne tuteekawo ezo ezanguyirwa wabula kyemutategeera ti abazungu si basiru kambawo example y'obwagge n'obweteekamu kyekitegeeza bw'ogenda ebweru n'ogamba nti olina emyaka 14
ng'akichwalo oyinanga abiri abazungu bakuteeka n'abaana ba myaka 14 bw'omala nabo emyaka 10 oba olowooleza ddala nga nti wali wa 14 kino kitwalire ku bantu abagenda ebweru ne basala emyaka naddala abawala after 10 years akuza birthday eri gye yeeteekako ng'emuyingiridde ddala nti we yazaalibwa era abamu ne batuuka ne beerabira ddala n'eddeeti yaabwe ki ey'omwaka gy'obamuzaala n'otuuka n'olaba omwana ng'omuntu ng'agamba alina emyaka 37 naye ng'ogenda okulaba in reality ng'ategeeza ana mu musanvu kitegedde ekyo so kati abantu mujja kugamba nti tugenda mu bwagge nga tunoonya ki mpapula let me tell you example zino zenkuwa nti bw'osanga omuzungu nga racist oba omuddugavu nga racist ebiseera ebisinga racist oyo kiba kyamufuula bwe kityo kubanga yayinako omuntu gw'ayagala ow'erireesi n'amukyawa bubi nnyo otegeera namunakuwaza namuyisa bubi nnyo ng'abawala Saala senga omusajja akuzaalamu nga mukiga maleje eyo negenda bubi nankuba emiggo nabonyabonya oyinza okwesanga ng'olina okwetangira eri abasajja buli agamba nti mukiga okitegeera nsagala kumanya omuwala senga omusirikale yamuleepingako okitegeera buli wafuna image nti akwagala musirikale nga kiri kikola ki kikomawo kiki kyengezako okutegeeza oyinza oyingira mu baseyazi ng'ekikututte funa mpapula nga si byoliko ogenda kwakitinga si basiru bakuteeka mu bakuweera empapula ojja genda olaba one katwale nti kayima anoonya ki mpapula tumuwe benefit of what of doubt kati olaba kalikyayo ye Uganda yerowooza obirimu naye gwe oyinza oba ng'opulitendinga funa ki mpapula kati wonoofunira empapula ng'ene Uganda kyabayingira nti obirimu wabula bali bba abakusenza bewabuzaabuza bo nga bakyakuyisa bulungi nnyo ate eno nga bakurejectinze eno bakurejectinze okitegedde ekifuula abantu bagge kati ogenda ate bagge bayisa bulungi tofunanga ku kizibu n'ogamba munnayuganda kiyingira mu mutwalo gwa $1 n'akuyamba gayinza okukuyamba nga tatunudde na mabega nagamba omutwalo guugwo ate nga takutereddewo na condition this is what drives the people ogenda kozesa abantu ensonga yes I'm telling you tewali muntu ali mbyagge gwogenda sanga nga ali bubi tebayisasula school fees they don't have families Chris Rock abogerako nti he loves them because they pay for his tickets faster gasasula mangu ticket kati gwe wakali lwaki oba onyigiragge atodde kuwa school fees simanye dimansita simanyo show ogiteereddeyo abaana bakadda ku ssomero simanyi wogiteereddeyo abaana bakadda ate nagisasula nga takugambye nti fuuka gge nagisasula busasuzi nedde bagge bagezi nnyo olowooza lwaki gettooko weetandika genderera abantu aboogera wee bati ISMA bagge bakola ki okitegeera they are not really bad oyo mugenderere ayinza okuba accomplice apologist then era ogenda oyogera ku byabagge ng'abantu bajja bagamba yegwe obongera yaba wa platform oyo naye kubanga bw'oyogera ku babbi nga beeyongera bw'oyogera ku nkuba ng'etonya batugamba buli mwogera ku bisiagamu ababi wa platform Saala buli woyogera ku bufumbo obulungi nga bweyongera ng'abantu bafumbirwa so okukyogerako oyo yakulimba naye oyo apologist Eida ayinayo omuntu ayina gwamanyi mukwano gwe oba yeye nyini yekwese awo mu disguise kakati ekirala kyemutategeera mulowooza bagge nti abeera nti ayagala basajja wano mu Afirika wano mu Afirika olw'okuba omuze mu gutangira bangi abawasa n'akaana n'afunayo kamu n'akuggyako pikica kyova ababweni we yawadde ku TV ng'ayogera ng'atu bagamba mumubuuza biki nga mufumbo yes ye mufumbo n'abaana bafumbo bazaala kanti ye wasaani bbi okitegedde kati mu disguise ya Afirika muyina abantu bangi nga mmwe marriage mumanyi yakuzaala baki kati oli azaalayo abaana babiri n'aleka n'omukazi awaka ng'asula naye naye nga actually ye gay
Do you get it? Oli mutuufu nno. Yes. Oli ate mbadde sinnakirowooza. Oleko nakimanya. Mbadde sinnakirowooza, mbadde sinnakimanya. Anti kasitabo bayingira naye ng'osigadde owangaala Afirika nabo bakutangira okuwonya ebiki ebizibu byeno kati bagamba oba osobola zaalayo omuki wasa zaalayo omwana kati buli wogenda mu argument n'alina omwana bannayuganda nabo balowooza nti alina omwana yazaala ku mwana tasobola baki asobola kubeera gge abeerera ddala oli mugezi yes ne bagge balina abaana yes kati lesbian abatayagala ku musajja Juli Mutesasi atalina abaana abayina naye yagambye sexuality eriki yagizuula luvannyuma because bino ebya LGBT bya manifestating out of confidence tosobola kubikola nga tolina confidence nga toli mugumu olina confidence abantu bagambe nti oli mukazi ya mundani mukazi naye kawabwetu tibusajja ngeno ogulevugowe gukula kati bakimula mu black they are going to commit suicide I know. Kyogamba Kayima ali ku mpapula anti nkuwadde analogy esooka nti ne waaba ali ku mpapula by the time bazikuweera ng'ofuuse kubanga bali bookiringa nabo ate nga buli woofuluma eno bano ababa bongera kukufumita maggwa kyova olaba nga bagge bonna bafindinga solist mu basocialite why basocialite abawala ebiseera ebisinga abasajja babaagala babakola kyekimu ne nga bagge musudi akiyita up and down kati mwetemumanyi waliwo bagge nga ge ku mukazi we maaso nemabega yawasa mukazi we amukuba up and down kati oyo omulaba ayina amaka ayina abaana n'omukyala kati olitegeera ddi tewali abakyala bazira bagumira ebintu bingi sajja gye buli nnyo bungi nnyo wonna wange terera butereezi nakuwadde ebintu byange simanyi taata we yali ansaba firigi terera ekitegeera so abantu balina otutegeera eyo tooko weetambula si diversion gavumenti erina etteeka mu parliament tegenda lisayininga Museveni we yali esimbamu yabulwa hoteri omwasula mu America nga buli gyayinga nga beno hoteri yabagge genda awalala yafuna chaliwe yamusuza olaba emikisa mu America chaliwe yamusuza wakavuma wakaya kavuma yalo Museveni omuntu yamusuza mu nyumba nga hoteri ayina katerana yetekeri alitaddewo obuteesi terijja kusayine ne bali sayininga leero encho jjalaba group y'abaloya ngeri mu kooti nga balirwanisa ate kooti isima lwaki ogamba nti Kayima ne Kim Love bagenda committing suicide anti guliriza kubanga ffe tugenda mu bintu ebyo ebyagge by pressures nga weggambye tayinza okwekanga nga tabadde kuba alina omwana nyazaala programu yange ekive bulaya nabakolera ebirowoozo nti ne bwoba mugagga ebirowoozo bikutta kati oyo omulaba Kayima bajjamuwa byonna apartment bamuwe afuna akalimu n'akamotoka omulabeko myaka 3 nga yooli nga n'akazigo ki naye nga buli waawummula bw'ati takyasobola kudda Uganda ng'ebirowoozo alina omwana kakubanga kati olinayo no convincing omwana n'ennyazala kuba abazungu babawooke kubanga it's normal it's the culture wali agenda mu basiraamu oyinza osangayo nga beebuuza nnyo nti aji yawasizza omukazi owokusatu ebamboozi it is a normal what thing mu kyalo oyinza okugamba nti gundi aliwa byakaze nti bagenze kuyigga ne weewuunya kati ne mbazungu ekyagge tebakyewuunya kubanga reason lwaki bazaala bammongo banywa omwenge sister neyebaka ku anti neyebaka ku uncle yes nze nagendako mu maka gawo nzungu omu namulonda kuva ku kirabu anti abazungu bebalonda kibebi nekinjagala nti nga tugende fenneeka netugenda eka tutuuka eka ng'ate yakeera okukola naŋŋamba naye oba olina kyoyagala mami waali mami wange mami okundetera kyenjagala yajjira mu nayiti ate nensala nenzira ewa mami zigenda obeera mukaga ng'ate ndi wa mami nga mami ate yampambye nnyo naye nyumba ki mami aba alinako byalina tisimanya alina balinda ate kazini najja abeerawo ate kazini naye oli yagenda okudda nga ayagala kungoba waka naye ng'ate kazini kati ate wange awo wamaliriza okubyewo nga bameka bonna akagambye famire yonna kwaga naye ndotetinga kuva mu kisenge nengenda mu kirala naye ng'ono aba ayagala kungoba argument nga y'amaanyi va wano you leave this place I brought you for one day kati sitagamba for me I'm still talking to him ng'olyanga come to my bedroom jukira eri
buli muntu afuga ekintu ki namaliriza ndibo omwezi waliwo pengage yabeera emyezi nga bakoba mukyawa naye nga yagakimu sister yakyajagala fotumanyi mumputu so ebintu bino newoberwa ng'oli mikwano nze natuuka e Bulaaya neŋŋamba sirikola mukwano kubagge nga njogerera mu bannayuganda nze omuntu nentegera obutegeezi nti ekintu ekyo okikola ki naye nga abantu bonna bendimu baŋŋamba isima bantu balungi tebalina buzibu tewali kye bakola newe navaawo omusajja n'ambuuza kyaliwange nti isima bage mpozi ogaye tobaagala ngamba senza kukolagana na muntu genambuuza naye kati awo tubadde mu nju omanyi ge n'atali netandika okureflectinga mu bwongo bwangenda wala omusajja nanga simple math obamanyi kye bali neŋŋamba nedda nagamba olinako mikwano gyo eŋŋamba ye okiraba era bw'otuuka ebweru emboozi ekyuka abantu batandika okukugamba sex is sexy sex can be love is love oba okitegeera naye nga olwo nabo bali trans baba improvings obuki obwongo obulowooza buki bulala era bw'ofuna omuntu abeera ebweru n'oddamu eno argument agamba nawe ebyo peti tunulira all corporates aba discussing ebyabagge bagamba nawe ebiri peti ebyo diversion nonga si diversion tubuulire oyimiriddewa ayagala okuyita ku kisaawe ayinza ennyega ennyonyi gwe kapiteeni gye zilandinga gwakola ku kisaawe boogerera olawo oba olina gyono nkugaye Museveni yali ataddeko etteeka wano n'agenda mu Amerika yabulwa woteeri yasula wa muntu nga talina wasula nga buli woteeri gyagendamu nga nanyini wano ge alina woteeri ewagira bagge okitegeera so tukyafeesinga ekizibu ekyo ate kati abazungu basanga solist mu baddugavu bagge kubanga abaana baba innocent bagge abalenzi bakozesa dirido ng'era abawala okitegeera ne bagayuuka kati abazungu banoonya tightness kati ono omwana avudde e Uganda yakula yeekwekweya ku ttaka zonna mumaso ngumu bweziti nga yoono yennyini kati gabakufumitira omuddugavu wansi awo isima sex is about tightness Sarah yakyo baa n'abakyala baleeta eddagala wagano ligezza basajja ate bo nga wowe erifunza n'obuuza kati kino kye mugejjesa kiragawa kubanga alina omufunza bufunza ate ino mugejjesa kati emmumbu egejjesa ate yefunza nofunza neweewuunya kati okitegere nti sex is about tightness yes kati olwokuba abazungu bonoona abaana mu Sweden osanga waliyo dildo okuva ku 13 years edduuka yes babagulira babalaga dildo z'abato kati omuwala ababeera n'eddalu beefokota fenze mbadde mbazungu ogenda omutuuka okimanya omuwala omuzungu obeera omwebaseeko ng'ate nedirido yakyagirina yes wagifokota mukabina wagiteekako mukamwa ebigoli kandi nebikusobera omusanga nedirido zembadde nabo ne mukinaabiro yes so nze ndalaba ebintu nene omuzungu omusangira ddala nedirido agirina wagikomba wagiteeka wansi ate nawe wozze nawe wennyini akola ebintu lwakuba bye batukola tuba tetubirabangako ofuna magika ebweru nakiganda ye wakweyambula n'akuba kabe ba agenda okukutanga biwedde sekisi w'abaddugavu alinga nkoko owedda wallahi mwe muli kati akyuse bukyuse owedda akwegayiririza ku kisenga awo ng'akutte wano nga nengoye yazijje munuga wakukwata akutabye owa Uganda abakazi mwe mukyusiza ebintu ab'omulembe guno our girls have been very good nga ne kisi kitono nankinga kuba kisi najjawo n'omutwala ati n'omukwata ku bbere n'abuuka ati naye kasita abuuka amagulu ne gayiwe agenda okugwa wali nga mumaze wiiki ejaaga ali lubuto bali very fertile okitege naye kati abazungu batutaddemu ebintu amanyi abazungu bako sex bamutwalanga discovery kyova olaba ayingidde mu kamwa nekibayitirirako lwa drugs ne bafuna emisota embwa zonna ne bakolaga ddembe musanga omuntu yali ddembe abeera naki nambwaye nambwaye ddembe lye
waliwo omwana gwe twagendako nga tuvudde mu ndongo omwana n'atwagala nnyo zine kwesito twagala nnyo embwa teyatulemesa obuliri eri embwa nga yategeera obuliri nga mukama wayo oba osebe Duncan yatuganya otutuuka kutula kuvuga oba osebe Duncan nga wabujja olwenategeera nga bannaye zino embwa zitegeera Duncan teyakukiriza tuula ku buliri twali babiri Duncan yatuganya ng'emboozi yonna yakuyimirira ate nga tuvuddeawo twakayumba ka muwala twagala tutuleko ku kitanda bitandikiraawo mpola emikono gitambule nga Duncan yatuleme netuviira omukazi tuleka n'embwayi yamanye ekyaddirira kuba kyali kitwaziza tetwakikola twali tugenze ku kicuba aba twini wano twali tugenze ku kicuba nze ne kwesi kyaliyo wano naye bazungu babamu ne ku kicuba baganjagala basatu ne mujjiraga buli basatu temukendeeza mu nnamba so kayima musaasira manye empapula n'omuwala omulala gwe bayita muna yes abantu bannyo bayise mbisi yagabanye nze mbamanyi naye tebeepostingangako nga bakayima kyova nze awo ntyamu kuba abantu bonna bayita mu mpapula ng'ekintu ekyo tebakiri empapula zigoba ne ziggwa nga totegedde nakola ki tolikyogera nako kubanga kikome wali ku immigration naye bw'olaba akyeyagaliramu one waliwo abagenda leading movement to Africa by the way ISMA yogera ku movement mu Africa Makerere waliwo hotel bakozewo church y'abagge it's official, it's open bakimanyi bagge bajja ne basaba era mu bupale bwabwe nga besize ne lipstick abalenzi kati lwaki movement tebakwata atasobola bano ba politician nabo babuukira etokota bakimanyi kiriko kyogereko kikuwemu kuki ku momentum w'akalulu akakola ki kati kitegeeza mu Uganda okubeera gge si musango musango kinaawe balina amabaala baana babagagga kati bajjaji be balina abaana bagge bapoliisi jeno ba ame komanda mwababulijje nansana ate mukyalyoka abaana bamwe bakyalina ennono ngugaye nnaano jjaji gwe mmanyi alina abaana aba buli wadda baba bajweddeko keera dadi naye oyo atusalira emisango bamusala zino zonna ebbaala zolaba mu kololo tewali muntu ava mukono tewaliwo muntu ava nansana tewali muntu ava kawempe kujja mu bbaala z'ekkololo ebbaala zagenda buli wamu kati baani ababeera mu mabaala g'ekkololo ababeera mu kololo baana babaki baana babagagga ovaawo omukazi naawe omwana 10 ne V8 agende mu ekkololo nadda nga alina muwala munne ne bayingira ne beesibira mama nagamba aliyo ne mukwano gwe okitegeera kati onoosobola otya ng'olina omukazi nga byanyima Mukabesigye human rights defender w'abagge alaga nti ne wano balina okubeerawo kati ate ng'omubuuza ku mutabani we lwaki ali bw'ati asiramu ayinza n'okuvunaana anti akuvunaana kubagamba ddembe lyani ddembe lya mwana ddembe lya asiramu tewalabye babi lolo modo mu Uganda abulirira abannayuganda bamubuuza ku mwana we ku nviiri nti enviiri mu maka gaffe zikola ki so zikkirizibwa mu maka gammwe musimu g'abalala okitegedde abaana balemesa ovaayo ga motivational speaker kati muwala wa medisereko namulabye abanjalaka sikulufesi yazaala mwalaka kati agenze ne medisereko abanjalaka sente olaba bizibu byabazadde omusajja atuula ku program ga medisereko naye muwala we omukazi akikutuusako aji mutabuliki abazukulu tulina Duncan Albert na Mayiko mwibali abawala ye akikumalako abatali ba Hussein kubanga wafunidde tubatte tulina abaana Duncan Albert Mariam Rosifa bonna kulosi kubanga eddiini ne mutabulikira nga yiyo nange nesi ya buli mwana gwokoze eki ogenda kuzaala gozadde so empapula zibaawo sibe basoso zifuna why are they but taking videos kitegeeza waliwo ebintu bibiri ne wano mu Uganda weebiri waliwo kati abalya sente za promotion ojalaba abayimbi nga bamaanyi nga beekolakola ebintuntu nga kamyoni byakola ne wizo kati si mulundi gumu seebiri kisoboka okuba nga baalya sente zaki za promotion nga buli bafuna stage ennene balina okulaga accountability otegeera otherwise tekiri fane
kati wawulira feminist mu movements olwo tugenda akulembedde feminism Shiba yagambye mbu ye takumanyi takuwulirangako kati ate wenyinyonyola Shiba engeri gyammanyi yagambye takumanyi ka video kali awo yagambye who is ICULI nze salaabwe nesirika ebyo sibikomentingako nyinza osula ebweru ya mutegeera kati omuntu woba wadropinga mu P7 waliwo ebintu ebiyinza okufuukira ebyakabi naye nga reality si byaki si byakabi why nze kati ate simanyi Shiba mmanyi family ki yonna kuba maama waabwe abadde alonda wali mmwanyi wali ng'ogende wa muzaato labawo ebyo ebintu ebiwanvu ebyo bayitawo waginsamba awo mama waabwe wabadde kazungu walonde mmwanyi bano abalonda mu mmwanyi kase ajja n'abaana be olweggulu ne babeera ffe tudiringa naginsamba kati kale kituufu tamanyi kubanga era ffe tuli bantu bammaka situli ba mu bunyomeronyomero okitegeera omuntu yava ku 13 years n'ogenda n'odduka mu karaoke of course omutwe gwe gujjuddemu ebintu biki bingi life experience nyingi okitegeera kati mutegeera muli awulira nga atudde kuki ku top kubanga omanyi Uganda bakusavuwaza bagamba nti simanyi Shiba ali mu multi-million mansion kati ogende kumpi ne wa Shiba oyinza offe ekyo kuba nze ndi muzimbi enyumba ya Shiba teweza decimal 6 yes anti sale nyumba yonna entono tugirabira ku poloti kati omanyi lwaki eno bagizimbedde eno anti ntono ku ttaka poloti ntono. Okay. Do you get it? They want to fill the whole place. Yes. Kasaso ozimba ngodda wagututekeka nyumba ya Shiba wansi eri ku decimal 6. Nevertheless yali azeke Sweden nankyalira ng'alina byakimye neyekubya nange kifaananyi kinakiteka ne ku Instagram ye si yange yiye naye ebyo bikyali mayina bye nabadde ngamba n'abantu abali mu limelight nga tebamanyi kuddamu bibuuzo. So first of all ekyo kiri bogus ogamba nti takola ki takumanyi ne waba tamanyi soke slowly by slowly ajja kukola ki ne oli wali omuwana nti yasinga okuddamu ebibuuzo wano mu Uganda zinagamba Shiba anagamba yaddamu mu bato yaabwe ne Spice yawangula Spice mu kuddamu eki ebibuuzo kubanga yeyingiza mu lutalo era ng'alina oddubeera mu cautiously okitegeera kati answeringako kwe nasiima kati lwaki akwegaana juzi yagambye Keize nti nakeera okunsibira ku gate nti nakola ki wakeera tamanyi budde bwe najja ne saa nga zirenga 9 netabaako kubanga Jeff waba akola brand yali agenda nnyo mu mabaala ng'anywa shisha amujjukira kati mu kunywa shisha nga yeekanga yeekiisinze ne Nina Rose simanyi ya paundi baani kati emize gyonna ogikaabinga ba Jeff ne bayiiya ne bamukolera ennyumba egyolaba ng'asula waggulu naye wansi bagizimbanga bbaala ozimanyi ezo ennyumba ezirina kawaidi guni ketubanako kakati ne bakamukolera akabaala ne bamukolera n'eri emabega gyanywera omukka kati ne baba nga talina kufuluma bye yeetaaga byonna ne babimuteera awo kati ne bw'omusanga ddi kizibu olaba interview Keize gye yamukozeeko era nayo ng'avuddeko kati nga tali soba you get it watasaa kola kintu ng'ali soba naye nze ekyokumanya si kyekikulu president amanyi speaker w'eggwanga amanyi chief justice amanyi nze mmanyiddwa batekinocrats kati omuntu nga Shiba ne waba tamanyi soke kubanga nze sikozesa wikipads siri Shibaholik sigenda mubivulu byeti no music wanyumira nnyo ebyo wikipads biyingi ati zisatunda nandibadde mu ngamba sala yenzo otunda glow ebizigo byo ebyengalo ne buli abigula mumanyi andi kyegamba nti nyizo byetaaga okay no mukubira nti Shiba mperezaayo ne baba sikubidde ye nenekanga nga nkozeseza product ye neteri product ye gye nkozesa okay do you get it kufunye yes siringa Shira Gashumba wagamba nti tamanyi
n'agamba nti takola ki takumanyi ikibawo ke kubanga era nze genda mu looks and gram sibeera nnyo mu pate ki naye olaba Shira mmanyi ate ono omuyimbi n'okugwa yagwa dda omanyi abayimbi ona Uganda mulwawo teyati omuyimbi agudde nze nkubulya Sheba mu kugwa Uganda yagudde kubanga takyayinza kwexceedinga Uganda ne guno omwaka gwennyini traveling abadde mutono ennyimba zokka ezifudde salamu aleikum waluulirako terwatuuka mulago assalamu aleikum onywedde shampapa ng'atokola oluyimba lwa salamu aleikum tebaalulaba mpaka wazee waganagana amukolera bayira mosi n'aleka nga amunyakudde teyasasula ate kati eyo ngenda munyonnyola nnyo ekyategeere waze ku badi kalakita ngendayo studio ngendayo abayimbi bambuulira kati badi kalakita ebanja teyasasula takyasobola kukola bayimbi kubayita mu cricket oval ate omwaka ogujja Serena yaggwa kati ekiddako kyennyini takola ki takimanyi kyova olaba kati bamukuba ali mu payini anaatera okugenda mu bulimi music kastakeri kati bamukuba ali mu payini kivabamu mbuuza music ng'akolaga poloti mwa yes poloti oyina music abayimbi Uganda tobamanyi bamubuuza ennyumba ng'ate ekifulukwa nga gravity simanyi tadde ennyumba yes is a nyumba a money making good gravity no yakuwa omulimu anti naye nze ndi wa quotation muweereze quotation ajuli anti nsooka artistic impression yoyo kakakadde je nkuweereza kakadde artistic nkulaga ekizimbe bwe kinaaba gravity yamanyira buddala azinga ku saati osiigekaawo era n'ennyumba eyo mu kizimba teriiko ba constructor gwobalabako wafuna bloka ze za 99 10 nga bajja baziteekawo 10 nga baziteekawo teriiko ki zeze nyumba olumala okugwa okusituka neegwa ogisiiga isoke nze siina buzibu na kusiiga I like the job naye nkugamba tebayinza kugamba ichuli wagwa mu blogging nti nina drone drone oba nayita aba drone ngojja tujja kujja naye twagamba ba blogger music aliwa wana Uganda gwe kyotategeera ba substitutinga music ne property ne achievement achievement zanya oyinza oba wasika kati navyo utinzo mubuze ebyobugagga abiyina byonna bijje mu music tukimanyi family yabwe ki kati tayinza tulaga era kyola navyo tomulabangako nga bamubuze ku music ne bamujereka batatayinza kukolaga Range Rover oba Benz naye ng'omanye ebbanga lyamaze nga avuga emmotoka ezo dene yes we are talking about music naye abantu obalaba musimanyi nina payini mukwano nafa tulina payini jajja feminism movement eno egenda maaso ekulembeddwa munnaffe Sheebah egenda lekawo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi n'obufumbo ab'obuwala specific ab'obuwala n'ab'obuwala bano banaafumbirwa ku feminism movement eno egenda maaso feminism abantu tebalina omuyigako oyina okuba nga obuwala mu Europe gye bali nga oli completed drained tali ku byabasajja wa dirido yazimanyiira kubanga sindi kyagamba kituufu ye jajja feminism kyeki tutandikiraawo kubanga nze nkitegeera bulala naye omuntu ali atakitegeera feminism kulwanirira ddembe ly'abakyala bwe kyandibadde omukazi yenna atayagala mukazi bamuyisenga owa 90 owa 80 owa 70 bagiyita growth in women empowerment kyekyanditegeezezza nga olaba Oprah is leading a feminist movement on political level managerial level doctors okulira institutions abantu balekerawo olowooza nti basajja bokka be balina obbeera eyo naye ate movement ne bagiyitiramu abalala ne basavuwaza ne bagenda ku biki ku birala bano abapya ne bajja nga bagamba omukazi fuka mu ccupa kituufu feminism kitegeeza tofumbirwa oba ofumbirwa feminist kulwanirira rights z'abaki kati Anita Amongo feminist kuba kati wabadde women day natuuza women MPs mu parliament boogere ku byabakyala obukiiko mutuwadde abasajja bali 80 tuli 40 twagalawo ka balance eyo feminism naye ate waliwo feminism ba LGP gwe bayingiza mu kino
ndio omukazi si wakulagira fumba omukazi wekolera ofune sente zo omukazi omusajja talina kutegerera omukazi olina oyimirira ku rights so kati rights wezisusse ezo ne mugenderamu okutyoboola obufumbo ogenda olaba nga movement eno kyekuyigiriza ebintu ebi get money buli musajja kyakusaba okyekolere buli musajja kyeyandikuwadde okyekolere kati musajja kyeyandikuwadde okyekolere weerabirayo sex owannakyo mu sex wannakyo ne bakusubstitutingirawo toys dirido kati dirido ng'ekutuusa ate mangu ku ntikko jjukira entikko yonnakyo musajja ku mukazi erimu emigulumba omuntu olina onnoonya omuntu wakuteebera w'omalira kyova olaba tebaga yooyo antuuse kubanga bagamba era bisenge byakunoonya naye eno mashini eri electric tenoonya awo wennyini ng'omala kati ng'oluuzinga test y'omusajja kubanga olaba n'omusajja alwawa kutuuyanirako ogwakkawaddwa nga yaliddelidde dde omuddo baleni sikiini nalyoka akusimba eviivi mbulabo yenna mukakalukanye omwoluvaawo okutuse owedde akalinzaako okategeera kati aleni sikiini akwate kakutula ebbunwe bwasaawa ezi bagaayo omuddo ayina momentum kati omuddo yakukyusa akuze nabali abawala bo batuuka nga yeefaako nnyo n'okumala akulowoozaako this is why afuna dirido era ne vibration ziyina levo waba ayagala ekimuyingira mpaka ku ddookooli weekiri ekiwanvu kiti wayagala ekimpi ekifumitanga effumu weekiri wayagala evibratinga nga laddu weeri kati talina ati na love gy'oli toyina kyogenda muwa kipya yeyo movement ya SHEEBAH era omulaba yenna akalaakalanye dirido zimukaludde muno mulina namulaba emiti nga akaddiye kinaaba kibi nno okaddiwa nga tomanyi kubanze wendi nga wooli wendi nga ogudde olwedde wendi nga n'okugugudde kati ate imagine nga ogudde njogera alabanga atannagwa kati ate emigina ebiri yagwa kubanga nageza omutuuza nettiwa savage adduka abanga weitulesi bigendo neterekano gendo talina confidence etula nayamyalade talina kati oyo yajja n'agamba mu kaduukuluke nti simanyi ICULI funa intaneti nyumba bakuzimbira jeff amalaga kuwanjwa ate okuva omwo mweyo ennyumba ojja kuta tolizimba ndala atagenda givaamu alagawo aguza amataka mangi eyo mu busaabala nti waliwo wooyimba nga mugagga wali kati olaba omwana gwe bayita Lucky Joe ne buno obwana obu South Africa bu icon buyimba lwakuba bulina passion buyina omukwano bwagala kyo naye kati gravity ne SHEEBAH ennaku gye bayina eya family batudde ku bibegaabe goli eyasooka okugula emmotoka mu kika kati yalina nosooka ozimbe ki ennyumba agizimba edda waggulu kubaba wabuya abali eyo gye yabaleka bajja kujjaga abali ku Great Trek bajje basengaawo kati ennyumba ento ne batekumala kati gwe Sara ne blaza wo ne wazimba emizige ebisenge bibiri oyinza okugenda wa mama wamu owa anti wo ewammwe wennyini ewaka kuba mwenna weemuli naye kati gravity alina oyimba kalina nayo yennyini agyongereko waggulu kinaavamu ng'ekuba ekika kiraba nejekasi kyali wange mpozi yemuko namulaba afeeseko jekasi kyokka kyali wange jekasi sebo odde wamukoddomi wononsekerera azimbye ennyumba we munaabeera mwenna agenda bakuŋŋanzawo kati kibeera yagambye famire yake mama kuba ewaabwe yekaki kekakando okitegeera ali drained alabe nga bagaggawala anaaba bugagga bwakajjaafe alwale afe yes. That is like that. It builds you of the best you want in the family. Don't you have a family? Tibaba wa fomu gaga yenyini ya yakolaki? Ye yafa mu COVID. Nze nena wanchali wage munyunyu mugaga. Buli mwaka agule motoka eriko. Yes. Na yangamba bwendife byalo bijjaka babajja vuge motoka zange zonna. Lwe yafa mu COVID. Bamuzika bamusuka bbiri bantu babiri. Spender ali wali mugaga. Olwadde bumanyi otwala at a time. So kati SHEEBAH omulaba nti is working to be rich. To be somebody. Era kyova olaba nti n'oluzungu lwe lwaba wannabi. Omuntu yakoma mu P7 kiki ekikwogeza mu buli interview ku luzungu. Why don't you go back and study? Fa baasoma olutukole tutya. Nino balaba bombi ne Kenzo. Inferior complex nga tewasome kwatira nze nkubuli. Kenzo ne program ne wabako ya Luganda.
atandika kugamba this is for one of us ate ebigambo bye bimu ange yabikulamenya it is from God. It is God's blessing. It is for all of us. All of us utegeeza ki. You know, had nesiba wali bayina bono bakopa. Era onolanga yugeja kwat. Say women kigamba copycats. Nebyakopa byonna bimuli wala. Bwato ne ku birthday yali yana yamuwandiki ati happy birthday tiyamuddamu. Ka spice we yagamba mbo nze ndi mubisi. Ensowera sigoberera siri nsowera sigoberera kaline kamwani kaga atenga wagoberera liana n'omuwandikira happy birthday n'atakuddamu kirabika amwagala ani Sheebah anti naye liana tamanyi ekyo kyegambye y'okuba nga oli drop out nze simanyi owandikira Mayweather sisobola mpandikira kamiliyoni because ekimanyi bwa standard Mayweather it will take a time to realize ne kati yawandikira liana ti abantu bategere nti Sheebah wanudde liana amudde tali muddamu badigalo liri takyali badigalo oli wabita baby mama liri bamubya olwokubiri asap eyo movement tujajjuwo ne yagireeta omumanyi tubadde tulina mirembe ku Beyonce wayimbidde Ululu the Girls nga buli nnyumba gy'ogenda Ululu the Girls oluyinza ku luwala nga luteekako leediyo mu nnyumba Ululu the ng'alumala ng'ateekako irreplaceable ng'obuyimba buli awo bakuba Beyonce bamukiitingako oluganda lwa Beyonce ne lulwana ne Jay-Z ng'alabye emmodo gwayenzeko Beyonce olwategera yaddayo mangu ne yawenjula amagulu ne bamuteekamu olwokubiri ebya feminism n'abivaako n'akolerawo n'alubamba bagiyita Lemonade kati ne balyoka badduka ewa Rihanna because that movement ekwata abawala whenever oli 18 to 35 omuwala wa 35 to 18 yerimbirawo ki nnyo hips zigenda ne zimulimba omubiri ebbeere okitegeera n'ayita ku bantu nga tabuuza oyo ajja kutuuka mbuuzeeko oyo samali ajja kumbuuza nze abantu bonna beereegereeyo waliwo ne Grace Khan yagamba ati tampulirangako nze ne Grace Khan twogera yampa n'omwana we ndi godfather we Grace Khan kati muli muti yes because Grace Khan wemba nsobodde kyensobodde ekimuwa tate si kya kamera ne wano sandi kyogeddeko naye Grace Khan namulaga ti sikwogerako mu bubi nkwogerako mu buki to upgrade yes kakati oyo bambi oyabadde ne kasuku yalowooza nti akagenda kukola kutekaatunze gwakaŋŋambye yadde amanyi kagenda otunda kawevairo naye tekaatunze waayi ne basimbawo likibe ennyini balabanzi ate ayinza toga ati tamanyi yasembye uliwoga atomanyi kiyi gwoba okoze ki gwoba osembye kitegeeza azuukuka mutamivu kubaza ezuuka ku makya kitegeeza ku makya tazuukuka oba tolaba ekitegeeza tozuuka ku makya ate sikoleranko vidiyo zange bantu babeera mu buli ne beereganga olukoba lwa jita nga wala gyamutta bonna baba ku mirimu naye waba tamanyi maneja wammanyi kubanga maneja wasiiba asanga gundi Duke namugamba ne ISMA twamukola ki kale siba mwagala bamuyita Mariam lwakati yamugoba mu kisenge yazaayo peer pound tole ebyama yes ate kati nkulimbya abeera na peer pound ebiseera ebisinga lechore nina Rose genda agobanga naye ebyo byonna bituuka time ne bikola ki nkugamba abazannyi ba porno movies research alaga ku myaka 55 most of them commit suicide. Why? Baba ne family. Abana bajaga uncle you did this, I like this video, you did this. Oh look, uncle nawe yakatakitegera. Kosegera n'abakazi. Era amabere gaba porno movie wegagwa. Era ogenola nga baga pipinze munola omukazi nga amabere gali artificial yesoze webiti because otuuka no losing ki sense nga bwe kimoyoza kyekikola ki kyekikola naye at 60 they commit what suicide at 50 kati ne bakayima bwane waayo ajja tuka ku 50 a committing suicide kuba one wajja kuba tewakyali akwana okitegeera nga n'abakwanako nabo bagenda nabo bamala ne bagenda n'ensi
bwe batakola ekyo bafuuka badruga ki addict kubanga gwe okwekaliza mu basajja nga babalaba waliwo gwogutwa oguddugavu ate wabulaka tanyumanga g'omusajja yeemoola ki nagulaba ogutwe oba Kayima ensonga lwaki yeyerusa mu butuufu ate Kayima bwe yatuuka ebweru mu beyerusa ngeri gye bakuuma skin n'abeera ddala ng'omujjonkezi mu vidiyo yayita jjaabu kubanga oyo omuvubuka oyo yasooka oyo omumanyi namusanganeko Brians anyirira boy wange ze yakwatana ngamba hi darling ngalinga muwala era ne skin ye nyirira bwolabe yakayima yalinga ekikuusikuusi n'oluzungu smiles for that's a beautiful now Isma Kayima yatabukidde mukyala wa Bujingo Omanyize mukyala wa Bujingo oyo mwagala simuyinaako Susan Makula naye Kayima yamutabukidde n'amugamba yakale mazima yabba n'omusajja ali awo biki ayogera ku bisiyaga ekisiyaga nti bwe musanga ennyo munsi nedda Kayima kati ye yaloozinzi twamukubye nnyo kati Susan Makula tugambe talina authority ayogera ku bisiyaga naye kakati jjukira Kayima yajjidde mu pretext yakuyamba ani Mutesasira Mutesasira talina platform eddamu Susan alina platform nene ne TV kati aba yeetaaga blogger ate ne Kayima bamukubye nnyo yeetaaga seldom bagamba weewuuzikira kyova olaba ng'ayita abakazi abali ku bya feminism nti mujje babakanasa Mutesasira afune ekisumo yeewunzika alwane kati naye alina oyamba oli kuba yalinawo ka platform okitegeera ye naye nga Susan yamukubye inches 5 bagiyita bye waliwo omusiru omanye eyo yokka egundi waliwo omusiru yamumeze nnyo naye nga nze mukyala Julie Mutesasira twali tumaze omukolako fayiro kuba abawala bangi baali bamuloopye nti abatuusizzaako ogw'obuliisa maanyi n'okubasokota engalo nga bali mu kinaabiro ku mpaka yateganga abaana ku kyaki ya bbaawe nina emisango gye wano era Pastor Mondo ne bamuyambayambaawo n'adduka nga olaba ejja Tina Fierce olowooza nali nkulimba baali bagenda mumusiba basira Gashumba Mandela Tigo n'amuyamba n'adduka yes mbasi kulimba mbasi kugambye mbo fayiro mbanze Julie Mutesasira bali ogenda mukwata era nga bali awo bali mugamba kyaki omwami we biki kwe kuyiya visa n'akola ki n'agenda n'amala munenga bali bagenda mukwata gwa rape ng'atawaanya abawala mu binaabiro abawala bannya bamukolako complain yes ebisenge bya leero bitabuse Kayima is going to commit suicide temumufaako will commit suicide I am here he will commit suicide alimba n'omwana we bulwana mulaba bwati maaso omanyi reflection ye kiringa bakusibanga oli ku drugs mukomero ogenda ne wawulira ennaku nga baleese omwana wakulabeko ku kkomera kati Kayima ali confident ko omwana amuli wala omwana ali eno naye okulaba ku nnyazaala n'omuwala gwe wazaalamu ng'ate naawe oli oti ng'ate wamuzaalamu you will commit suicide Kayima is going to commit suicide sinti nzaji mwagaliza ekusanga either otuuka ng'oli ku drugs kubanga nkugambe muganda wange ekintu ky'otamanyiira Saara abasajja bagambe bambale mu mpale y'abakazi gistring bajagala nnyo ne buli musajja mutasiki ng'agisiibemukko ajja kuddaga abakazi bahiro ate byabwe bijjamu anti obodde eno semanadde wandigambye kaleega anti kati musajja watu Musasire Kayima akeera mu kinaabiro ne yeefikisinga n'anyola mutako oba atunule wansi oba atunule waggulu asobole fiitinga mu bupale bw'ekikazi okalegerawo kokka namunsigo namufunira kyamukola kati kimulabula katomulanga ali mugoye aba ayagala opozinga naye ng'alina opozinga ng'ate yeebendizeemu namunsigadde eno kega bizibu katoyinza butakombitinga suicide ate ogatteko ekiro omuntu okufokota nga tewakimanyiira tudda ku bakazi n'obulero bwabo bankasaasiremu kannyabo olwogundi okitegeera kati Kayima will commit suicide nze ne muto yintuuka n'empulirayo pain ate omuntu ompunzike you can't you will commit suicide n'abo baali nabo biri time lera bw'obiraba ebintu byebyo ebintu
bibeera mu youthful ki egi okitegeera tojja mmera nvi omusajja ajje ku manyuma agabikkule alabemu envi kimanyi akyaga awo no osigadde wekka alone and frightened alone and frightened okamanyi akayimba kafire ti alone and frightened no more contracts no more bay oli wekka kyobola Cindy yagambye nti you remain single alone and sad kati ng'ojjawo Sheebah okuyimba tulage ku ssanyu lye ssanyu ki azannya na mwana nedda bw'aba yamuzaala mu kalyoki nga bwe bagamba n'amukweka nakyo kiruma kuba okuba n'omwana wo nga gyali eyo naye ng'omulaba mukaama nakyo kikola ki yagamba ebyo si bye bireeta essanyu anti kyegambye nti dirida eri eya vibration eyanguya essanyu ly'abakazi gweomukazi wonoofunira abasajja bananga onoonya kutuusa ku ki ku ntikko n'osooka ewajja maada ne kimulema nodda ewa ICULI n'afuluuta woogwira mu keizi ow'effumu akutuuse waggulu nga kyekyo waliwo ow'effumu ng'ate afumita bufumisi tamanyi bisenge we biri oyo naye n'akusala kati bali bano basiba baluzinga test batya nti eri vibrator olugiteeka ku bukyala wawasooka ng'omala kyova olaba happiness yo ate onoogirabawo kona gwe muyite luweero muyite nimulodi muyite gundi atambula nga ali ku drugs because dirida eri aba nayo mu mmotoka ne waba agenda okuyamba ng'agyeko ng'amala kyobola yamubba olugalo yayomba nnyo eyamubba olugalo teyamwetegekera yagala tamumanyi ku makya early in the morning video ino mutuukako nga ategera ICULI yati yes tomanyi mukuba yiti enkya yiti bagiyita Sheebah. I'm going to explain your feminism to the people. Otege taina o life. Taina life ero chobola abantu ababantu abakazi we batojja mulaba ali mu kalitunso osange nga alina ekibanda ky'amandoozi everything on the plate akyagala yalowooza sentence ki happiness kumbe buli wamala ozifuna ng'ebirowoozo bidda nga naye okakasa oli wekka ebirowoozo bizibu nnyo yes nange binkwata njogera newe mpumulamu ng'ekyomwana kikola kikomawo ebirowoozo byo tebikuta kati kayeepalawuda ate woogenda otega nti oba feminism bunyiga ng'agudde kuba yagwa kati spice yaliko naye tannannyikirayo buki bulungi kati emyaka ejo annyikireyo anti ajja kuba 38 namulabye mu miti ng'alina ekeizi nga talina makeup nga n'omweru nno kasiteeka enkanyanyazaniko kkira ziti ng'omanya awoomye Saara nkubula ddala olabeka video wano makeup akyali yajja kukolamu ka plastic surgery ba mugambye kati obulamu bwonna bwabo bafeminisi oba kibuddako jim kajjuza naye golooza wakikana akantu tekavaawo wano ngadduse tokalabawaawo ng'ayambadde engoye ne wayambala engoye alinawo wano akantu ngadduse nga tekavaawo keyongera buki n'amaanyi ga jimu gatuuka ne gakendeera you cannot abawala yo takulimba kubanga wajja kuba akyalwana kati kubanga tekimulwanyisa spice bulechore agenda bakyaliko bwasitukeya bukatale andikando tabwagala mugamba abwe kolabo tajajikiriza kuba mu video bujja mulabira ddala nga wayombye nennamukwaya ngubana muganda mukadde tuveeko kinaga buli muntu mukadde ati certain point weyayomba ne spice nga baganda mukadde atuveeko era tamanyi paka lwoliggulawo geta ate noyitawo nenjitomerako nenjikulubula ICULI wetu mwembi naleni skini kati mbaliko nina okutomera epikipiki yaleni skini ne geti yoyo neya naamala yanfiiriza 10,000 ow'ekisiraani naamala alina ekisiraani netooki emwokya n'omulekako tooki osanga ayidde yanfiiriza 10,000 mutute wa musajja mugagga yadda mu kufuuwa simanyi sisha ne bamulekawo era n'oyo y'omu ne Sheebah badirido ekimupalawuliza mbu alina ennyumba kakalamu yangamba alina ennyumba namala mugagga ate mugagga yo musajja atulage nno omusajja wa mugagga n'omusajja amupangisa Farida tewamulabye Farida yagala enkooyo ebyokwematira simanye bedde mwagala nkooyo omusajja omugagga njagala bwagazi muki Farida yabadde ayonoonya Jim Pattern in disguise
yabadde annyonnyola bulumi nti okkeera ku makya okwezi okusogenda mu gym kizibu Farida yeetaaga kooca era byonna gwe tolabye abawala bonna abali singo beeyunira abasajja mu kooca olwo omusajja gwe natadde ku status aleegudde omukazi sijja twala mukazi wange mu gym nga sirika asajja ba gym mweddeko tusindika abakazi baffe okukola training olwo omukazi gwe musajja gwe yagadde instructor ali ati baba bayigiriza bupozi bwe mwagala amuleegudde amagulu agitunuddemu nayijja kukuba instructor ejjinja bannange mukozese bakazi baffe ebintu bye tubatumye tumugaye buukabuuka munene ogaala omukazi wange kifaananyi tewakirabye nje benne nja okukuba instructor ejjinja bakugamba ku test ali ati avudde ne mu bya aleeze omukazi amagulu ali nga instructor ye training is that the training baba yigiriza pozi ze mwagala kakatwazi batwalira aba gym ne ziwe ne bazimanya nati aba gym be bamanya how fit the body is oba gym yakukyusa omubiri ne gufuuka flexible banaye musajja mbegendeze muteeke gym ewaka ebintu ebimu byekolera asajja balina engeri baleegula bakazi bamwe mu gym mukazi neddaga inewane gym instructor yatubeera ki I can't miss Amos is trains where nze sibalinaako obuzibu nange bantraininga kikocho abamita Sebastian wano batebakuleegula obukazi bwa gym nze obukazi bungamba iCULI stretchinga kabeera na wali naye abasajja balina engeri gye batraininzeemu abakazi olwo omusajja gwe nalaba bendi wa mubendi nga bendi omukazi wa bendi instructor okola ki mwenze nno olugezigezi buli wamu mbuulize instructor okola kyawo nagamba nti wano ango nga yawo obiŋŋambye naye nga saabyagala so abo bajja beera mu gym bajja yita batraineeka naye obulamu bw'omukyala bulinga lubuto bukula buddawa maaso tojja kwerimba gwe tosinga Sarah Sharoni okuddukira ku byuma naye newodduka muzungu yakola face katonda yakola face kaza alina omubiri ono yakuliridde kekaddiriraawo g'ofuluma gye kakuze ensingo ogiraba kuba muno tolikolamu era obulago bwa Samaria obulaba buno mwonna butandise okutuka kuyimba oyo omukyala mukulu n'abaana be ate alabika bulungi yew'enjawulo naye ate ekimufudde kityo obufumbo senga yagezaako abiri n'agamala ng'ali yekka yanditegedde obufumbo they keep a woman glow senga omukazi asala olaba olowooza lwaki abakazi bagejja nga bafumbiddwa kituufu lwaki omukazi abeera kanyaala weekati ne bakakuba embaga noddamu n'osanga waayi emirembe gisooka negisanyusa omuki oba ofunye gwogabana kyokula abakazi batuvuma nnyo naye ku 35 atlist abasawo abamalayo ng'anoonye gwabeera naye mu nju omuki omusajja n'abasajja era bakulira nnyo ku baki bakyala tunuulira ku bajjajja baffe jjajja musajja mukyala kasitaafa awakange temujjangawo omuceere n'embugo byonna temubijjangawo nga jjajja myezi eki ebiri okubuulira naye jjajja musajja n'afa jjajja mukazi amalawo n'emyaka 15 genda okole research bantu bangi balina bajjajja mukyala naye nga tebalina jjajja muki mwami omwami afa mangu nange nina jjajja mukyala nange nina jjajja mukyala jjajja mwami waali yawooma kasita jjajja omwami omukyala ate n'ageza avaawo jjajja mwami tamalaawo bbanga genda okinoonyereze mu bantu bonna genda okinoonyereze yes ng'ofiirwa jjajja mukyala temujjangawo embugo ebyo byonna ebikoze kuziika mubiteeke mu nsonda omwami aba tagenda lwawo naye jjajja omukyala amalawo ne 15 isimo jakusta aba balina bajjajja bammwe bajjajja mwami ne bajjajja mukyala mwebaleemu mulabe ojjalabanga bajjajja mwami batono until we meet again tubagala nnyo okuseka ng'okola naye sola butaseka bannaye ebisenge bya leero webito bigenza munatusonyiwa tubadde kino tekyebeereka tubadde tukwasaganya ensonga nyingi ezibaddewo ate kati ku bisenge tutambulira ku mulamwa oguliwo omulimu kubanga buli kisenge era kyekiba kiriwo buli kiriwo kikwatagana n'ekisenge kimaliriza n'ekisenge naye abawala abeekuuta bu vibrato obwo weegendereze kasita olabanga watandikira ka sipiidi katono kati nga ne bw'okamalayo tokyawulira manya wansi naavu zozisse gwe tokyali ku nakyo kabaleete ow'effumu atya takyakuwuliza
bebo ba feminist don't do this, leave the man. Kubeno wansi ya series aya ina vibrator. Tuli ku team Cindy all the way. Mambele ulungi sa HENZA ISMA access tubagala nnyo till we meet again. Team Cindy all the way. Encha kumacha katuba nnyonnyolere summary yani.